bogerako nga bagamba Mowzey agobagana abazukulu be naye banaye namwe mubeere mu kiti kyange. Moses asobola okuzaala omwana wa myaka 28 ate kati buno obudde basobola okukwanjulira omwana wa myaka 2 naye n'omwaniriza. Abaagala okuleeta abaana baabwe waliwo omukyala namugamba ye Moses tasobola kuzaala mwana ono muganda ennyindo zo z'omwana we ezo mbaabaavu nnyo. Yagenda n'anoonyayo omwana omunyarwanda omulala n'amuleetera bulijjo abeerawo wano. Olwayo lwe sinamulaba ne mu kuziika yaliwo kuziika maama wange naye bwe kiba nti omwana oyo waffe olunaku lujja kutya tubakebeza omusaayi abeesimbyewo bwe batyo nekijja kuswaza nnyo omwana ensi waffe bwe kiriba nti waffe ndi mwetondera. Banaye bwe tuva okusabira Moses mujja kuyitako eno emmanju tujja kubaweerereza awo we mutudde tubafumbidde akookulya temujja kugenda njala naye mwebale kujja mwebalire ddala. Waliko baana kyegwanyizi bangi abamu nali sibamanyi nakubamanyi nga sibalabangako naye ne bajja emmotoka esimbye wali poliisi eri wali buli wamu nze nga ndinga ali mu nnyanja naye nagenda okulaba mutabanyi mangu ng'avaayo nga ntaasa naye looya wange Katende naye yantaasa bonna abaliri olwesimba mu maaso poliisi nekkakkana abantu bonna gye baali baleese. Bannange nsaba n'abo abaleeta wano abaana baabwe be bazaala eyo baba babazaala eyo kubanga Moses yali si muyaayi. Moses bwe yazaalanga omwana we ng'asooka kugamba muganda we funa emmotoka oleete emmotoka oteeke maama wange agenda alaba omwana wange naye nze wano bandeetera n'abaana ab'emyaka 28. Bannange muleke kutuzannya. Moses tasobola kuzaala mwana wa myaka 28 ate kati waliwo gwe nawulira ku mawulire ennaku zino mbu wa myaka 2 oba Moses yamuzaala ng'ali awo. Bannange ne bannayuganda bannange mwebale kujja mwebalire ddala. Nsanyuse nnyo okulaba faatha waffe oyo atwagala nnyo ne ku kyaki yasinga otusabisa. Nsanyukidde nnyo bakristu bannange mwebale nnyo okunzirukirira buli kizibu kyonna ekigwawo mwebalire ddala. Ne wemba nti sijjukidde kugamba naye bwe nkuba akasimu mu ddakiika 3 oba ontuuseeko okusingira ddala mukyala oyo ow'ekitovu oyo gwe tusaba naye ekiro. Abafumbi bange abo abakristo abafumbi mwebale nnyo okujja omuliro ekiro misana era nga nze gwe mweyimiridde. N'abakristo waffe weebale nnyo. Omusomesa waffe omupya nsanyusa okukulaba mu maka gange nabo wano wembeera. Abayimbi mwenna abatindiza eŋŋendo okuva eyo gye muvudde mwebale kujja. Nsanyukira n'abannamawulire mwenna buli wembeera mbalaba mwebale kunziruukirira. Ne ku luno olw'ekibbattaka nja kubayita obudde bwakyo nga butuuse mulabe omusajja oyo antawaanya. Buli kimu nkirina. Moses teyali musajja muyaayi. Empapula ze yaziwandiikanga endagaano. Ekyapa omusajja oyo yakigaanira ndowooza alina ekigendererwa kye. Atuusako nga tusabira Moses mwebale leero giweze emyaka 5 nga Moses atufuddeko. Naye twafuna okusoomoozebwa wano nk'omu ku bantu Moses be yagulako erimu ku ttaka wano yajja nga tumaze okuziika Moses n'atugamba nze naguza wali Moses naye sirina buzibu ate munange kale bwe bityo bwe byagenze Moses yatufuddeko. Ne wayitawo ebbanga nga myezi 2 era 3 n'akomawo n'atugamba nti mulina ku biwandiiko ebyange bye nali namugulizaako sibiraba. Mu butuufu twali tetubirina nga tetunnabirowoozaako tukyali mu shooko ya kufa kwa Moses
Nebo tugende makindye kugudula ife wa Moses. Okebera mu bintu byempola mpola tugwa ku kitabo kiramba Moses kwe yajjanga awandiika ebintu bye nga mwe mulina endagaano kwe yagulira ettaka lino ng'aligula ku mwami Jjunju Henry. Mwami Jjunju Henry n'avaawo n'atugamba nti kaakati wali nali saaguzaawo Moses. Yali tannampa ssente zaawo nali namuguza wano. Ne tumugamba nti kati wali otundawo nti nawo ntundawo. Era ne tumuwaako ka deposit akatono ke twali tulina nga family ya miliyoni emu. Ne tumugamba katugende mu kifo omuntu kyava ebbali ajja agule waatwalewo kye katusigazeewo nga family. Naye bwe tugwa ku ndagaano ng'ataziraga nti Moses yagula wonna. Endagaano ng'eraga nti Moses yagula buloko namba bweti puloti namba bweti. Teyagula fuuti nti nguze fuuti 5 ku 5 oba 10 ku 10. Nga lyonna lyali ttaka okuva we litandikira paka we likoma. Twakwata mwami Jjunju ne tumutwala ku poliisi emakindye ne bamusiba ennaku 218 eyo n'avaayo. Ne tulowooza nti yeekubye mu mutima n'alaba nga byabadde akola bibi abivuddeko. Naye emyezi egiyisaawo 2 n'atandika ng'akomawo wano. N'agamba Manja, wali tebampaawo ssente zaawo njagalawo. Kati ennaku zino yakyusa. Agamba nti Moses bwe yali tannafa twakiriziganya ne Moses era ne tuwandiika nti olemeddwa kankuddize ssente zo. Kati awo mwami Jjunju waali. Sente mekazi agamba z'abanja. Yalinazoogera kuzitugamba. Naye agamba nti Moses yali alemereddwa okusasula era nina n'abajulizi abaaliwo nga muddiza ssente. Kati omuntu bw'atyo bw'aba asobola okujja emisana n'akuba maama waffe. Ate bw'anajja ekiro ffe abaana twakola tetukyabeera waka. Bw'anajja ekiro nga mu nju maama alimu na mukozi anaakola ki? Asobola okujja emisana n'akuba omuntu. Olulumba olubaddewo olulumba olusembyeyo twali tunaatera okgenda mu Krisimansi olwo lwazze n'akuba mami. Era mami Krisimansi teyagirya mu ssanyu. Either zaali abiridde wakati wa 2 Desemba n'24 oba n'27 awo we yajja ye w'amaanyi n'akuba maama waffe era n'atambula n'awansonga. Yagimanyi munnange ayagala ttaka lye ffe lye tutamanyi ffe lye tulinako obuwandiike ng'aliguza Moses. Ng'era amuwadde ne fotokopi y'ekyapa etali nti fuuti 5 ku 5 naye eraga nti buloko namba bweti poloti namba bweti. Twekubira enduulu ennakawuka ku poliisi n'entebe ku poliisi. Tulina essuubi nti poliisi ejja kusala amazima. Maama waffe abeere n'emirembe yeeralikiri abeere mu birowoozo bya kufiirwa mwana we aleme kuba mu birowoozo bya musajja ayagala kujja kumukuba oba n'okumutta. Muzzukulu nakugamba nze sagala kamera naye just because Mowzey Radio is a legend ate nga muzzukulu wange ne ku lwa industry ne mufeeyo nnyo rasita okubeera nga mufa ku industry nga temufa ku birala. Mami yeetaaga okuyambibwa mpulidde ng'obuuza Rocky. Yes. Naye abantu abamutawaanya ate ye mami alina document kuba omuzzukulu yaleka byonna bitereezezza kati bali balete document. Document yesinga oli wagamba muteyasoma alete document boga nti wasoma leeta document. So nze nga Mad Tiger njagala nnyo radio ebirungi yankolera bingi yakolera Uganda ebirungi bingi mwana salute media salute.